abalungi abali ku Bukedde TV mbagamba nti mwebale nnyo kubeera nga mwefiriza obudde bwammwe ne musigala nga muli ku Bukedde TV olunaku lwa mukaaga essaawa 9 era nga programu Ekitiibwa kya Buganda gy'oli mu kulaba. Kantwale omukisa guno okubeera nga nkulisaayo nnyo mmwe mwenna abawaayo obudde bwammwe ne mugenda ekitwe ekyanjovu okulaba nga tubeerekera mukadde waffe Andrew Felix Kaweesa era nga tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe abeere nga agulamuza kisa. Programu Ekitiibwa kya Buganda kino kitundu kya kubiri katugenda kutunuulira okuwasa, okwanjula, okuziga mu Buganda. Naye nga mu kitundu ekyasooka twatunuulira okuziga kutegeeza ki, okukyala kutegeeza ki, kati nga tugenda kutunuulira okwanjula. Muno mulimu okuleeta kasuze katya. Bwe twogera kasuze katya tutegeeza ki, n'ebirala bingi nnyo tugenda kubeera nga tubiyiga. Jinsadati Gemanya nga bulijjo kubeera nga tutuusa ku programu eno. Nanneetera sizze nzekka, nze n'abamanyi abalala okubeera nga batuusaako era nga batembeeta ensonga eno okutuuka yonna gye tunaakoma. Mukadde wange wanjisebo neesimye okubeera nga nate tukomyewo okubeera nga tulina okulungamya abantu ba Ssaabasajja. Nange ndi musanyufu. Abakulaba babuuzeeko era obeeyanjulira. Abalungi era batulaba ku Bukedde TV nsanyuse nnyo kuba nti ate tuddiŋŋanya olwaleero okuzaawo ekitiibwa kya Buganda naddala mu kumanya ebintu byaffe twabikolanga tutya, amannya gaba g'abeene naye erinnya nze Muzzanganda Ssenfuma Umaru, ndi musajja munabulemeezi, tula ku kyalo Kirwanyi, ndi musajja musomesa kuba ndi musomesa wa lulimi Luganda ate ndi mwogezi wa ku mikolo. Nazzi kuno Esebo nga senga wankizo nnyo mu kuteekateeka omwana omuwala. Lwaki yabanga wankizo nnyo era senga yaani? Senga mu njogera ennyangungu ye mwannyina wa taata wo gw'omulenzi. mulenzi. Era mwannyina wa kitaawo yabeera ani? Senga. Ne ku ludda olw'omwana omuwala. Era olaba mu mpisa yaffe eno ey'okufumbirwa n'okuwasa. Senga yana obuvunaanyizibwa bunene nnyo naddala ku mwana omuwala. Era ekintu kyonna kyonna omwana omuwala bwe yabanga oba n'ensonga gye baagala okumunenyaako oba n'ensobi gy'akoze nga bamugamba tujja kugamba sengaawe. Empya ezitaliimu bassenga abaana tebafumba. Naye senga okuvuma kwabanga kubuulirira mwana muwala. Senga yavumanga omwana ono naye okuvuma okwo kwo kulala. Twayogera ku mulundi guli ku kigambo ky'enku gwakyogera nno. Okutyaba enku. Kati obwo obuvunaanyizibwa senga yabuvunaana nnyo omwamu. Namuga mulaba agenda otuswaza, agenda okulyako omusajja emmere. Otwolira ebyennyanja mu kisenge, ebyennyanja obimanyi. Bakubanze mbisosola ebimu. Naye nga kyawunye mu kisenge, omusajja tadda. Obukyafu, omukyala bw'abeera omukyafu. Nze abakazi mbeewuunya abagenda ku mmindi. Obuyonjo bwokka bumala. Bwe bulogo omusajja. Munno nenva gye nvudde nenzira wakanga ekifo kiyonjo. Ate n'alabankana ki? Kakati senga bwe yamaliza okuvuma omwana oyo oba okubuulirira kyabanga kiwedde okumuteekateeka era n'okubuulira tekwakomanga awo. Ne mu nnyumba kwatuukanga. Bwe ŋŋamba mu nnyumba baayitangawo ekasenge. Wamma gw'olaba otya? Obuwangwa kubanga obuserebamuko. Kubanga senga oyo asigala agoberera omwana oyo gye yafumbirwa. Butyanga senga omugole bw'aliddayo alyezza. Butyanga senga omugole onoonya otya ng'osowaganye ne munnoowo. Wagula mugule. Era ajja kugamba angula ngende enkole ki? Nkutawulule. Kubanga basenga y'entabiro y'okutabulula obufumbo n'amaka n'okugabimbawo. So obagamba otya naddala basenga obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga teri atalina senga? Nze mbadde nsaba bwe nti empya zikwatagane. Kubanga gwe oba tewazaalibwa n'abaana bawala, mukulu oyo yazaalibwa n'abaana abawala. Oba gutyo balabeeko olwakiri balabe ku jjajja kubanga bonna baba bufumbo eri bbaabwe. Omwana afune omulamwa ogulimuzzanga ng'abadde asowaganye ne munywanyi we. Katugendeko ate ewa taata atubuulire kasuze katya ono bamukola batya, ye lwaki bamuyita kasuze katya era baleeta ki? Taata abatulaba n'abatuwuliriza ku Bukedde TV nsanyuse nnyo nate okudda
Ekigambo kya kasuze katya edda baatwalanga nnyama embuzi embaagirewo. Ekyatwazanga ennyama Omuganda Nazzikuno ekintu kye yali asinga okuwoomerwa ennyo mu nsi yalinga nnyama. Era bwe mubanga musobola okujjukira akayimba ke baayimba nga baga nti wandyako ennyama tabaala ofe, nga omuntu bw'akulyako ennyama omanyira ddala nti oyo si mukwano gwo. Era edda Nazzikuno Abaganda nga bw'aba assa embuzi ye wano aweerezaako ewagundi newagundi newagundi, evvumbe liwunye wali liwunye wano na wano, olwo Oluganda ne lubeera nga lunywedde. N'olwekyo ekyaleesanga embuzi embaagirewo kuba nti Omuganda ow'edda yayagalanga nnyo ennyama. Tusimbule ku bigere ku lunaku olwo emikolo egiddirira. Emikolo egiddirira omuwala awedde okuvumwa. Jjukira bali bwe twalaba ku mulundi guli ku ludda lw'omulenzi baalaga olunaku olw'okuleeterako kasuze katya, ate olwo olunaku lwe batwala ki omwana omuwala. Naye bano basigala bateekateeka kankutwale kasiki. Enkya omuwala bamukola ki? Bamutwala. Alina okusiibula abaaki? Ab'okukyalo. Naye era nagamba obukessi bwabangawo. Ne ku olwo olunaku. Bannyina b'omulenzi bajjanga eno balabe embeera eri etya kuki ku kyalo kasiki. Akati ne bana engoma zaavuga. Si kubanga mukubi wa bidongo. Bidongo byokka. Nga zinaasamba zze. Ebyanjegula tewabiwulira. Akati engoma zivuga, wagundi agenda kufumbiza, bannange ng'essanyu naye engoma yedda yanyuma. Lwaki tetuzzaawo ngoma ezo? Mmwe emyaka egyaffe gigenderedde ffe twagala ngoma, naye mmwe ab'ebivuga era bwe ndaba engoma ku bukedde muna puroguramu eyo eriko nsanyuka nnyo. Kaakati akasiki bwe kaggwa enkeera abaleeta kasuze katya bajja. Akeera naamuleese najja butereevu. Sawa nga mmeka ezo? Bwe ŋŋamba 12 kitundu yembala eno eyannaku oba 12 awo. Essaawa ziri 11 zennyini ez'amakya ga leero. Abino namutuusa muki ennaku zino kati gemafuta. Ennaku zino gemafuta. Edda mwaleetanga ki? Edda kasuze katya abanga yina embuzi embange. Abanga kasuze katya mafuta gazze luvannyuma ffe twabanga na mimuli gyaffe ogimanyi nga n'omuliro tugukumira ku nfuuzi. Sanji zino baleeta amafuta ne baleetako n'ebibiriiti n'akabinikiro n'akasengejja. Bwe twagenda tuva mu mbeera ey'okukuma omuliro ey'omumuli, abazungu baleeta amafuta ne kibeera nga kyekitangaala awaka. Kakati ekireesa kasuze katya oyo okuba amafuta kwe kuba nti amafuta gano ge gagenda okugenda mu ttaala awaka wasigale nga waaka. Kakati ekiseera kankwanguyeko kituuse. Ombaga omuwala tannafuluma biki ebikolebwa. Mufube okulaba nti tuzzaawo embeera ey'obutiko obubaala n'okusiibula omugole. Abazadde bombi balina okusiibula ki omwana. Ani naani? Maama ne taata. Era bamulerako. Ku makya kuno lwe balese kasuze katya? Essaawa etuuse ey'okukola ki? Ey'okugenda. Bafumba ne bamulerako ne bamukolezaako mu luwombo lw'obutiko obubaala. Mu byokulya tulina bingi oba enva. Lwaki basala okubeera nga bamuwa ku katiko ako? Akatiko akabaala kano mu Buganda kayina emizizo mingi nnyo. Era omukolo gwonna ogwa Buganda gutaliiko katiko guba gulagaya. Amaziga nno agabeera awo. Ani akaaba? Omuwala. Ate nga akaabya ebigambo byokka ebibeera awo. Teebereza naawe kuddamu bakutuula ku mubiri gwa taata, otuula ku mubiri gwa maama. Era abazadde tebalekulira nga bamubuulira mwana waffe totuswazanga booti ne booti weyisanga booti. Nkaliza obufumbo gwagaliza okubeera omukazi omuwulize omwana wange omuwulire ngafumba bulungi yanibizanga bonna abomuto togobanga muntu yenna tuwadde omukisa abalongo bakuwerekeefu nga ffe bwetufumbye. Omukama akuwerekere mu byonna by'okola bibeere bya mugaso eri omwami wo
abantu nabo kunosanga yabo nabo Uganda taata ne maama ne bamulerako ako nga kabonero kakungulu akalaga ti omwana ono akuze abeere nga bamwagaliza emikisa bamulezeeko omulundi ogusembayo tebagenda kuddamu kumuleera mulundi gwakubiri kubanga olwo taata ajja kuba amuzira ne maama aba amuzira bajjajja era babeera waabo basenga bo bano abalese Kasuze Katya nga balinze kubawa kintu kyabwe naye tebabaweera awo omuwala bamaze omuyisaako omuzigo yenna abeereesedde so tatunulanga ennaku zino bobalaba bamumyusaako mu maaso enkokola nzirugavu obugere bwa black nga essaawa etuuka mugole ono bw'aba afuluma bwe bamuweekako jjajja amukomya mu kisasi n'amuzza emirundi ng'esatu oteranga n'okola ki amakulu agaali mu nsonga eyo jjajja ye mujjajjaasi w'omwana agenda okufumbirwa amulaga bw'ogendanga gy'ogenze okomangawo nodda n'okomawo nodda totugende tetukugobyewo newankubadde nga waalingawo enkola nga basiibula mu bigambo ebibeera mu ddiiro awo nga basiibula omwana omuwala okumulumiriza n'okumulaga tijyagenze agendedde ddala tagenda kudda ne baali bategeeza nti agende afumbe akomengawo nga waliwo nsonga so si bino eby'ennaku zino oli kuwulira nga waliwo embaga eri ku kyalo oba oli awo ngazze kuwulira bagindi waliyo nagazze omukyalo owedda bwe yagendanga okufumbirwa yanywereranga mu bufumbo gy'agenze n'akomangawo nga waliwo ensonga nezobadde obanja ziwoneddaawo bisigadde eno byaffe totumya kale mutambule bulungi ojja balaba edda naye teebereza ate bamanyi bazadde omuga nti w'obadde osula katugenda kusibawo ki amanye nti munnange gyendaze ogenze kutandika ki maka akuwerekera ate toddayo nokubanja kubanga twakanyiza taata nga tunagenda eyo njagala osooka olunyonyole bano abakolako Bukedde TV mbw'oyogera Kasuze Katya otegeeza ki Kasuze Katya olaba ensangi zino baleeta amafuta ago naye ogamba kaani ke bagamba Kasuze Katya nze ngamba kabakawala obuulizaawo nti paapa mukatoliki ali ku Bukedde TV ng'omaze okugera Kasuze Katya kitegeeza nzikiriza tubeere nga tuwumulamuko tweteketeeke ate tukuleetere ebirala ebisingaawo tovaawo katugende mu kuwumulamu